N'atemegwa emmotoka z'empaka omwaka 2011 Susan Mwonge ategeezezza nga bw'agenda okweta mpaka za wiikendi eno okwongera okukuguka n'okwetegekera sizoni ejja. Bino Mwonge abyogedde kampuni ya Total emusaamu ensimbi yakamala okuwa abategesi cheeke ya bukadde 9.5. Nja kupaakinga mu paakinzi n'okulaba nti abawagizi baffe tebaggwa maanyi kino tetuliiyo. Bulijjo weetuli however much championship bagitutte tubeera nakirobula kirala kwongera ku skills zaffe nakwongera kuyiga motoka. Yekitunzi wa Total Susan Nampala akoodde abagizi b'emmotoka z'empaka okwewa mu bungi busiika ku lw'omukaaga luno. Tugenda bawa amafuta ne oil waffe wa Total Pass bajja okuteeka mu mmotoka zaabwe. Tuyita abantu bonna bajje balabe abaguzi bano babazzeemu amaanyi. Mu ngeri y'emu Pulezidenti wa FMU Jack Avamunno asoose okusiima aba Total annyonnyodde ng'enteekateeka yonna bw'egenda okubeera. Olw'omukaaga tujja genda ebusiika tutandikule super special stage y'ebusiika emirundi ebiri. Super special nga ewedde emmotoka zijja genda zisula mu Park Farm Mukono Farm Gate akawungeezi ka Saturday. Ku Sunday bajja kuvuga competitive section kilomita 169 mu bitundu by'e Mukono ne mu Bikajjo. Rally tugisuubira okuggwa ku ssaawa nga 9. Akikkaatirizza nga bwe waliwo entegeka ey'enjawulo mwe bagenda okuyita okujjukira eyali omwogezi wa FMU Haji Juma Nkambwe eyafudde ku Mmande ya wiiki eno. Emmotoka zaakwekebejjebwa olunaku lw'enkya ku Panamera Bar e Bukoto era we zigenda okusuzibwa olwo enkeera ziryoke zoolekera ebusiika gye zinaavugirwa envuga 2 ez'akafubuttuko. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.